mukwano gwo Derek Nyeko yasooka n'alangira n'agamba nti akalulu akavuddemu tagenda kuddamu kwesimbawo ku kifo ky'ababaka ba Parliament kagenda akola obuweereza obulala. Twabadde tuli awo mu vetting nga y'omu ku baliyo yakomyewo era kaadi ajagala ya NUP okuddamu okukiikirira abantu. Makinde bino bye tulimu kati Makinde East kati bino bye tulimu nti omuntu deno kiraga kyeri NUP. Kati waliwo omusajja yalimu NRM bali bamuyitaani Dr. Erioda Tumwesige wamumanyako? Namuwulira. Yali akiikira constituency Kiziti Kashari abantu abajja kutujjukizaamu either Kashari kati bagenda bagisalamu Kashari North South kati mu kusala ne bamuleka side emu erimu ewala ne bateekateeka okola ki okusaayo omulala n'agenda nayo ne yeesimbayo neyesimba bifo bibiri. Kakati bannamateeka ba wano ne badduka ne bamuloopa ekikirizwa kubeera mu constituency emeka bbiri naye wakati nga ebyo nawe bikolebwa kooti teyayimiriza nteekateeka z'akakiiko ka byakulonda. Eno omusango gwali guwulirwa ng'eri ali candidate wa mirundi ebiri era ng'okulonda kuteekebwa ne bamunominatinga kati yavuga nga emmotoka ye n'agijja eno gyali yalayirira edda yali akafugako emyaka 3 n'agitwalira gye yeesimbyeyo convoy yemu ekola mu Kasali South ekola ne mu North. Akada akalulu ne kaggwa kooti n'abakuwa nsala yaayo kati kagenda okuggwa nga MP wa constituencies akati n'ayita ku press conference naga kati kansalewo wengenda okola ki wengenda okulembera. Akati buli olaba ebyobufuzi nga bituuse ku ttuluba erifaanaganako bwe rityo omanya ebyobufuzi abakulembeze tebakyali mu byabuweereza. Bali mu ki? Bali mu bintu bya kwagala buntu buno bw'amangu. Akati Honorable Derek Nyeko era kyobulanze bano abakulembeze ba NUP mbasaasira nti abaana be bali nabo mu byobufuzi emiramwa gyabwe si gye baliko kubanga abantu abavudde waka nga mugenze mu lutalo ononola ggwanga otuuse eri banno basiibudde enkozi eki ngenze olutalo nduvuddemu byonna n'ebyabwe n'obyebawa n'emmundu n'ozikola ki n'ozizaayo amasasi ne badda ku front ne batandika okukuba ate baba bali awo bakuba nga ate bawulira waliwo agakuba nga gavaawa emabega ate aniyo fanya fujo nga ate munnaawe ate nze nkomyewo. Kakati kuba biro obeera olinako ekimu either bwobanga tosiriwaza bano gwe wennyini oba weetaaga kuba nti tokyakkirizibwa nakusembera ku front because ebintu bino ebyobufuzi bano badereki babiggyemu omuzannyo. Ali muzannyo? Yes, guno omuzannyo gwennyini muzannyo oba yatuuse ne yeekuba mu kifuba anti ebyobufuzi tebabisalawo ng'alabye kawala kalungi ku kkubo okitegedde tebabisalawo bwe batyo. Bino byakuzanyira ku bulamu bw'abaana totula butuuzira mukyalawo n'onyiigamu leero ne NUP n'ogamba mbakyaye sikyabaagala n'ebintu byamwe mbijjeyo ne ku handles zonna social media handles z'ekibiina neweediritingayo ayi newayita wiiki emu kati nkomyewo obeera osiriwaza bantu because people bawayo obulamu bwabwe. Abaana abamu balina mu kudduka kati babayigga bakitegeera bakola biti ne parade gye bakola bali bakola musebo mubeere ba boss muyingire nga muli b'amaanyi kati ngodda mu bintu by'ekisiru bwe biti bya kisiru bino byali because banno bali mu kubala birala babadde bakumanyi nti gwe candidate ali wali okitegeera n'ogendera ku ŋŋambo nti gwe tebagenda kuwa kaadi okitegeera kiki ekyasooka omujja mu lwokaano anti ŋŋambo waliwo abamuwa eŋŋambo gwe totawana n'ebya kaadi tokola ki toliiko tolaba ne bakansala abo babadde bakukiririza mbu babamye kaadi meaning naye bagenda kukuba okitegeera n'ayogerako n'abakulu mu kibiina n'ati okuswala n'anoba gwe Derek bw'oba omukazi tanoba bw'atyo omukazi tonoba omugugu n'ogukuba wa neighbor ate akawungeezi bawo n'akusanga ku mulyango ng'okonkona okitegedde oyo omukazi aba yagenze kuwenda. Derek Nyeko okitegedde agambye oyo omukyala akomawo aba yagenze kola ki
era tokkiriza muyingiza mu kisenga tumaze mukebeza musaayi siri majja kutta yes kati nnyoko bamukola balina sooka mutwala mu DNA yabadde anobeddewa yabadde anobeddewa waka waabwe so wamama ne kakati bino ebintu byakubala bano ba NUP bamaze okulaba nti akandi gwe tulina waavuddewo ne bagenda ne baleeta mulya nnyama yabanga nti wali muliwo bangi ate mwenna muli b'amaanyi jangu eno kagenze okitegedde abadde akyalongo nakomezaawo effoloma kati NUP egenda kikola ekitegeera anti kati ono olwedde leese mulya nnyama ono teyazze kufuna kaadi yazze bafunako bigambo nantondo gwerinda olaba bigambo byagenda oboogera kubanga mulya nnyama abadde eri mu Makindye West ewali muganda wange Faruku Ntege Haji kakati ne bagamba kati oli kaavuddewo katuleke bano eno kati wano katulekewo Ntege yes gwe genda wali ekibalo kyabadde kiramu ekyo okitegedde kati nye kaakomyewo olusozi luzze kakati abannabyabufuzi bano baatwala ekintu kimu baagaana okuwummula diplomatically nga tebamaze muvuma munnabyabufuzi wano tawummula nga tomaze muvuma kati bagenda muvuma anti gwerinda ebigambo byagenda okwogera nga bamumye kaadi bagenda gimuma bagenda gimuma Derrick Nnyeko naye akoze okitegedde bagenda gimuma ground agirina so kakati nakugamba mu NUP kati ground si kikulu because kakaadi kaabwe kakyakola bw'okakwata ojja kuwangula kati ekifuga NUP trust nze okubeera ng'olina ground ng'oli wankwe alekayo kati ku mulya nnyama ne Derrick Nnyeko ani agwanidde ani gw'olaba mu enkwe anti kaakati omukyala yenna omutuufu ne bw'ofuna obutakkaanya ne balo n'ofuna eŋŋambo ky'osooka okukola tuula mu maka n'abagenda okubatabaganya babasange mu maka so sigamba nti okugenda okutuula ne mwami womala kunoba toba na mpisa kiba ki oyo aba abaliga okitegeera kakati ne mu byobufuzi bwe bityo bw'onyiiga n'ekibiina okitegeera kyova olaba nti bano ab'NRM banyiiga gwe osubire pate erimu bugundi bulambulukufu bwereere beekuba ebikono birimu NRM awo ebikono biri ekyaddonda awo buuza ono omukyala Namyalo lwakuba omanye ekiwonya Namyalo bamutyako ekintu eki tatya kuswala okitegedde woovire n'omutunuzamu emundu ajja kukuwemula kyekimuwonyeza okutula mu ofiisi eyo naye abakubanga bano abakyala bano abali kyokka kyalina ye kati sitaakutunuzaamu omumwa bwoti naye abakubanga bano abakyala abasiba gomesi ne zibanyumira n'alinda ekijja bandibadde bamufulumya ddaawo okitegedde kati omuganda ga kyolina kyokola ki kyolina kyekikuyamba alina myalo ye kyalina mumwa gwegumutuuziza emirimu gyako nefa bali ne bwoba okola bakuba okitegere ne bwobeera omobilizing otya awo ekyaddondo bakubirawo because ekiriwo si buweereza kulya ekyaddondo obuweereza bujja luvannyuma buli ayingirawo bw'ati buli ayingirawo kyasooka okubala ndiiriddewa bw'ayingira ne Pulimo n'ayingira ne Kakosa mu myezi 2 ayagala mpenkoni okitegeera kaakati Namyalo ekimuwonyezza nti ye abakuba okitegeera ye ali awo self-made teyeetagako okumuyamba kasita okulaba ng'ogirajyawo tyagala mutunuzaamu ng'akutunuzaamu kamera ng'akuwemula ng'akuliisa be wamwe bonna bajjajja b'emisambwa naki kyekimutiisa obutamutamba ovula nze muwagira nze muwagira because anti nze njagala nnyo omuntu ayolesa kyalina okitegeera njagala nnyo omuntu ayolesa kyalina so kaakati ne mu NUP kyembagamba ebizibu bye mulina ne mu NRM bikola ki ne mu NRM gyebiri naye olina kulwanira waka si kufuluma ojja sanga amaka bagatutte kati amaka aganye kuba agatutte yano byewiiki egi mulya nnyama n'agayingira kakati balina obwangu bwakozesezza okusinga anti nakugamba bano abaana ba NUP obalaba n'ebimu ku bigendo batawaanyisa gavumenti baana bato baana bato tebalina kye bafiirwa okitegeera bato bayivu baavu
okitegeera kati omuntu atalina kyafiirwa yo obwonge bwe bubeera bwaculatinga buli kadde abeera ku mapensa okitegeera so kati kino kye baakoze teri abadde akisuubira so kaakati Derrick yagenze n'agira n'aloba n'anoba yagenze okuddanga amaka bataddemu oba yali akanga mwalabe akwejja mu kisaka tokanganga alabe ekivamba eno si nnimiro yo kitegeeza nabo baali bamukoowadde ati nkugamba eno si nnimiro yo bwe yali ajja baamuyita tebamukubira wadde kasimu towayo kiki bwe yali ajja baamukubira essimu abantu mbagambe nga amazima bwe yali ayingira NUP yamukubira simanyi oba baamuyita kati rero ni mukugenda yagende okitegeera so ekinnumamu kiri kimu kwekulaba nti bazanyisa bannaabwe ebyobufuzi bya Jangu Nkwekule mu kaseera akaakanayo kyani okitegeera singa bonna Derrick Nyikubaani bonna kati singa focus eri ku kino kiwamba abantu ekibali obubi okitegeera nga bino ebyokubala constituency najinga byakola ki byaggwadda biri wali balinze nakufulumya list naye seeka mu lutalo omulwanyi bw'abanga afunyemu obutakkaanya n'abamuduumira batuula ku mmeeza emu ne bakkaanya ne bamalawo obutakkaanya waliwo omulwanyi nga kipingamizi singa bwabaawo ebitatambula bulungi wakati wa Nnyeko ne bakamaabe lwaki tebamuyita ne bamutuuza anti ekizibu bano abaana kye balina n'atasulawo ttawe bano abaana baagana okukkiriza ekintu kimu nti Kyagulanyi mukama waabwe ate asobola okubeera bize wanze mbalaba nnyo ku midiya okwo tunoonyeza pulezidenti abuze tetumulaba okitegeera kati mumanya n'abeerawo ku lubalaza ng'alinzemu oli ali national wide mujja munoonya ng'ali Denmark ali mu America ali gindi gwe nga tuyagala kasimu just kakuloopera kafo ng'ali ku nsonga nnene okitegeedde because ye ensonga z'abagamba twagala kukwata ggwanga lyonna kati gwe okumuzzaawo tandika omugala kakati wano bakansala bange tebampampeeredde kaadi ate kakati bali obeera omumanyidde nannyo so kati bagaana okukkiriza nti omuntu bw'abeera Mungu alina eddala lyamutaddeko n'okumunoonya kendeeza okitegeera because abeera alina ebirala by'abala ebisinga ekyo gwe ky'otunuulira nti kyekituufu ntiba nti kyekikulu mu ggwe okitegeera kati olaba omanye ekikumye NRM okubeera nga nejje buli eno nga buli agikolamu ekibiina tekikwatayo ekikumye NRM okubeera nti buli agikolamu ekibiina tekikwatayo bayina slogan yaabwe gye banywererako bagita fetuta buyinza yes kati mu NRM ono ne bwanyiiga n'adduka bw'atuuka eringaga nva mbuyinza nnoolwo obwala disi bugenda okitegeera ng'akomawo emisinde ng'atuula wano okitegeera so kibayambye nnyo okubakuuma nolaba nti ebigundirize Honorable Mbabazi yajja n'eggaali y'amaanyi buli muntu n'asuubira nti NRM bagenda giyuzaamu yafundikira ayuzizza opposition because baba opposition balinga bikoola bya ffene buli kibuyaga abaako byasuula kati n'Embabazi bwe yajja yabaako be yakwata n'abateeka ebbali bagenda okwagala okuddamu opposition nga baswala ng'ate oli azzeeyo okitegeera ensonga lwaki olaba nti Museveni teyalwanyisa ku Mbabazi kubanga ali akola anti omwana wo bwanyiiga tomuzaala okukkirawo omulinda obusungu ne bukka kino NUP kyeyina okukola okitegeera kaakati ku Derrick Nyeko NUP tenaba kuzaala okuka Nyeko Nyeko yeyeeganye kitaawe byanjawulo Nyeko yeyeeganye kitaawe okuwiziddwa ng'agamba nti sigenda yeegaana kitaawe because taba kumwegaana bwe yandifunye ebintu ebimutawaanya byalabanga ebitatambula bulungi yandinoonyeza bakamaabe okitegeera n'anoonya secretary general ne boogerako ku nsonga bweba nga biri parliamentary n'anoonya mukama waabwe leader opposition ne babyogerako okitegeera n'atuuka okuvaayo okukola judgment nga judgment ngumu naye kati bwe nali mu bintu bya kyana kito okuvaayo n'adda kiraga talina mugongo gwayimiridde kuzannya buzanyi azanye because banno balina be babala bya buyinza okitegeera ne gavumenti yonna ejjeyo enjala ekwata ono ekwata oli ekwata ono ekwata oli okitegeera ng'oli kupositinga bintu bya kiyaaye okitegedde eyita abamawulire n'ababuulira anti kati yababuulira kikali byababuulidde kati byakola byababuulidde kati byakola simanyi oba mukudda yababuulidde okitegeera akati Kyagulanyi bano abaana bamutawaanya nnyo era ku mulundi guno sisuubirayo Kyagulanyi bannayuganda
kuba kyagenda bagamba because kati nze wewe mba mulabye abacha ngamba ki abacha ngamba ki ngaze kyagula yenenyeza abacha ngamba Bible mulimu olugero omwana omusasanya yakoma we bakaddebe yenenyeza ku front alina okuvaako wakitegedde tumuwe emirimu omulala mu kibiina ani agati okubeera member wa NUP omujjuvu olina kuba MP gwani agati okubeera member wa NUP okweyagala nobeera mu bulamu obulungi mu NUP olina kuba MP sikyo nyina okuba gwani agati okubeera we NRM omulungi nobeera nga weeyagala nobeera nga oliki olina kubeera minisita badde mmanyi nti okubeera MP kyekijjeyo ne bano babadde munda eri mu fumbiro balubongo never akati buli mbeera nga muyina mwagala okukwata obuyinza wabeera emitwe gy'abantu gye mutasaana kusobwa nga giri ku ki ku mmeeza wali ekyo nakikugamba kankikuddemu n'abatulaba nti Pulezidenti Museveni omulaba si osalulimi kiweyo mwisagala nnyo kwevuma si mugayaavu mu byakola okulaba nti atuuka wali Haji Kigongo nga tamuggyaawo ne banne bonna kankule ekyokulabirako bw'obadde okimanyi nti abantu bonna abajja militarire mu gavumenti bagenda bafuga emyaka 5 ku 10 ne bagenda nga batuga bannaabwe bajja nabo babatuga gwegenda ku muliraano bonna batwazibwanako tebaliiyo tebaliiyo kweli abaliyo bali mukomera babasiba mayisa abalala babalestingira waka kyekyabatusa bannaabo tebaagala kutunula mu ntamu mu luwombo ekyo kyekiwangayiza Museveni bw'otatunula mu ntamu yes obakyaliwo gwe kasita otatunula mu ntamu kola bibyo bino ebirala kugira sente z'enguudo ziri nga bw'oyagala sente z'amasomero ze ziri nga bw'oyagala enkumbi zibbe amabaati galye okitegedde naye gwe kera ku makyakola ne bwe posita nga yakusaaga nti oyagala kuba pulezidenti bwa NRM kola olw'omumanya tuyagala bwa ssente bwa kibiina yagala bwa ssente bwa kibiina kola olw'omumanya okitegera kyose bino bimuwangaziza emyaka 8 nti abantu abalaba nti oyo ayagala byakulya okitegedde n'amuteeka mu kifo ekirimu ebyokulya ono ayagala bitiibwa na bugombe n'abumuwa okitegedde entebe buli wokola ebyo entebe yebeera safe so kati bano abaana aba NUP balina okumanya nti okujjako gavumenti nga bwe mutugamba gavumenti ogijjako nti oli MP gavumenti ogijjako nti oli kansala gavumenti ogijjako nti oli meya gavumenti ogijjako lwabiruubirirwa okitegedde ebiruubirirwa mukama wa mulwa batulawo ne mubidiscussingako bino ebikugenda mu mutwe bikukaka okujja ku mmeeza eyagala enkyukakyuka naye buli wojja ku mmeeza eyagala enkyukakyuka nga gwe oyagala bwa MP bw'otabufuna okitegedde oze ku mmeeza oyagala bwa kansala the lwayo olaba nti bwe bamaze okugaba kaadi zino eza local government abaana bonna ababadde aba NUP bali kabonero ssaawa okitegedde kati aba bakusanga mulembe mulala nabye ne mukwano gwo Latifu naye ali ku ssaawa kati abo bonna badde beetaaga kusooka kusimira kinyanga kinene ne mbaziika yes Latifu bonna abo because tomwetaaga anti nkugamba magezi galina mbufuzi experience nedda kankubuulire mu revolution experience tekola aba experience bwe basudde revolution z'amawanga gonna kweli yes ng'alina obukugu bakitegedde ng'omanyi buli kazanya akamanyi ati regime obumanyirivu si bwe bugijjako ki regime ejibwako lwa bintu ebyo kubeera nti oli mwesigwa oli mumalirivu omwesigwa n'obumalirivu yes bye bijjako regime bitambula ibi mu revolution bw'oba toyina ebyo bibiri nga tobirina banno ogenda battisa Latifu si mumalirivu anti singa abadde mumalirivu era nga mwesigwa yandibadde agoberera protocol ey'ekibiina kye yajjamu agamba waliyo ebikono anti bumalirivu anti nkugamba batunulidde nnyo mukwano gwange byalimba alimba sente gwe bawadde Kawempe wani aliwe Kawempe meya we Kawempe oweddembe oyo incumbent kati bwaba yakoze bulungi wadde yagala bamuteekeko ejjambiya bamusaleko omutwe okitegedde bwe bandimumye kaadi incumbent ko musajja akoze ekisanja kimu ne bajja omuntu professor alina obumanyirivu omanyi bano abaana bayaaye
balina bislogani byagala okuteeka mu mito gy'abantu okitegeera so okuleka nga gw'otugamba nti wagenda mu revolutioning okujjako gavumenti olina kufuna mu kifo kumala kukwata kifo awo olyoka ogende mu nkyukakyuka naye bw'obanga wagenda n'omutima gwo noga nti nze ngenze ekijja kijje bw'oba kugamba nti tetukuwadde kaadi tawakala mu bibiina byonna kebere NRM bagamba nti tukuwadde kaadi tawakala kyobulaba nabe nani babasinzeeko walabye gundi olukiiko lwe bataddewo nga bavudde mu gundi zaabwe Honorable Kasolo nga bavudde mu olwe bataddewo n'ekyaddondo nga bavudde mu kulonda seek olukiiko lwe bataddewo nga bavudde mu kamyufu kuno olwadde luwuliriza tribunal y'abannamateeka yes walabye tribunal enkola gye yakozemu ebintu byayo waliwo ebintu bedda byesala nga oluusi bannayuganda bayinza okuba tebabadde ku sayidi yaabyo naye olw'okwagala okukuuma diplomacy mu kibiina kyabwe n'obutakirabisa nti kyakoze errors nnyingi abamu badde tebanagenda mu tribunal ngeno bali mu kubanoonya okitegedde bamugamba yadde mutuufu ogenda mu tribunal naye bino by'osuubirayo naye ku lw'obulungi bw'ekibiina tawakkalira wano kwatiraawo okitegedde twayogedde ne pulezidenti katulabe mu kisanja kino tunafune tukola ki wetukunyiga oyinza okulaba nga ebivaayo nga biri quiet nga n'abatali bamativu nga ne b'omuteekako akazindalo mu bannamawulire ab'olugambo agamba tujja kwogera okitegeera so ekyo kikulaga nti awo wabaddewo enkola ey'obwesigwa waliwo ne batuuzizza kwotera Africana Kasolo nga yalukuliddemu ne banna abalala omanyi Kasolo kati ye deputy ssentebe w'NUP mu Buganda WNRM yes WNRM sorry WNRM kati basoose ne batuula bonna ne babakkaanyisa bagenza okuva mu busenge eyo ku Africana nga boogera ku mizindalo birala bya bulijjo ekyo nkugamba nti baana bakasolo balinamu ekirungi kimu nti bo bali ku national budget okitegeera oli ajja n'akugamba nti nayonoonye sente zange mu kamyufu nenkubisa ebipande tugenze namboole munkubye okitegedde nga bamugamba wayonoonye mmeka miliyoni 8 katukuweyo ebisatu osirike tunalaba ekisanja ekijja okitegedde ekyo kyanjawulo noono Kyagulanyi yalina kigambo bw'oba toyagala kukkuta kigambo kyevaayo ononayo ki okitegedde Kyagulanyi akola ki wa kigambo because talina musolo okitegedde bano baba bazijja musolo abenarem gwe towa musolo nadde manyi omusolo gukola ku bintu birala togwa gavumenti URA ekitongole kyaki URA ekitongole kyaki kya gavumenti yaki NRM eya Uganda gavumenti erina kuba NRM ekitegeeza ze bakozesa mu kamyufu za musolo ate kati NRM olina amaduuka ago mu basoloza ssente olina bizinesi ya NRM yonna gy'omanyi nti ekibiina nga emyaka 4 gye kimaze kyakola kyakola bizinesi mwe kijja ssente okitegedde kakati by the way ekibiina kyo bizinesi yakyo mwe bizinesi omusolo amafuta kasita galinnya ng'eri nga bamanya bannayuganda ye bizinesi ya NRM mwefuna ssente because bw'olya nti twasaasaanyiza biliyoni 6 mu kamyufu kaffe ak'NRM mwazigyewa mwazironze mwazigye mu maduuka gammwe oba mwatunze ente okitegeera so kati bano n'ebyo nga bizzaawo tubaddemu ne tugamba nti abe bali mu buyinza basobola okukwata wano nawali ne bafuna ssente eziyimirizawo Bobi Wine wakigambo kati Bobi Wine wakigambo yensonga lwaki olaba bonna bamwagalako kaadi si bigambo bi buli gwamma kaadi nga nekyo kwa pulezidenti akyerabira atandika muyita Bobi Wine atandika bamuvumirawo kitegedde so akati wano mu kwagala kaadi amuyita Mr. President era pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu era basewo ne banya ku pulezidenti waffe kwe tutava naye nalabye ebigambo nagamba bagenda muvuma saakugamba nakugamba bagenda muvuma ebivume emitwalo egi nina omukolo okimanyi nti bakamuvumako gomo 2 bakamuvumako gomo 2 ku bwalo kwa government kati ndawo kaadi za bwa MP zifulume bagamba ng'ebivume ebirala emitwalo egi
kale bakamuvuma gumu ebivumo omutwalo gumu myezi lwakadi wabibaze ate bagamo abuzayo eji Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu bagamba muvuma emirala emitwalo 3 ebivumo omutwalo gumu 12 abaana bayogedde ebigambo Allah nina omukono ogumu gwe nalabye gwaliko meya wa Kira Julius Mutebi ng'abwana Kyagulanyi Okamala bwe bamumye kadi aga bali bafere sibalabanga kino kugamba ngokimanyi nti Julius Mutebi omuntu omu yekka yavumye Bobi Wine ebivume 12 atajja kufanga tamusonyiye ani atagenda kusonyiwa munne Julius tajja kusonyiwa Bobi Wine lwaki talimwerabira ate alina okusonyiwa Bobi Wine anti ye Bobi Wine alina okusonyiwa Mutebi anti nkugamba banga tamanyi kyakola anti ye Bobi Wine Julius Mutebi alimu kiri ekigamba nti Bobi Wine yanyimye kadi mwekitegedde kati oyo ajja muvuma because ng'omanyi oti olukumye kadi nolabirawo nti Bobi Wine mufere muyaye akolya Museveni bansaba sente olwokuba saazibawa can you compare Julius Mutebi and Bobi Wine ani asinga sente emabegako nga tukola interview zino watusuubiza ku lukalala lw'abantu b'osuubira basobola okujja independent singa kadi zinaba zimaze okugabwa mukadde kano osobola otuwaayo olukalala waakiri abantu nga 5 b'osuubira vetting kasiteggwa vetting ya NUP vetting ya NUP kasiteggwa ngenda kujja n'olukalala nga tebanakulangirira ontegedde we vetting bweggwa bagenda kuwaawo ndowooza nga kawiiki batandika okukola ki batandika okufulumya kati nze vetting bweggwa bweti ngenda kuleetera abaana bagenda okujja independent abamu bakubye n'ebipande babirina bano abaana bagezi NUP eri mu kusunsula naye nga waliwo abakubye dde ebipande balina ebi kiriwa ne kiriwa bino ebisiriwaza bannansi biriko akabonero manvuuli biri eyo n'ekifaananyi Kyagulanyi kwekiri waliwo n'omulala gwe mmanyi yakubye baana nene n'agiteeka ku ofiisi ye bw'ati nga tekuli yadde akabonero ka NUP n'aka kyokka incumbent ani oyo waawa nze ngenda kikuwano gujja kitimbayo ku mukono gwafe abantu bakirabe yakubye baana nagamba sagala kwogera ku bantu guno kana akaseera ke bali tulimu kazibu alina office n'ateeka ku ofiisi nga nene bweti kale yogera ekitundu gy'ali tekuli kabonero ka kibiina ne Kyagulanyi taliiko kuliko ye yekka ne kala ze zaayagala naye nga incumbent wa NUP era kadi agyagala enkya agenda mu vetting enkya lwakusatu leero lwakusatu enkya lwakuna enkya lwakuna agenda mu vetting so kati enkya bagenda kubeera wa gwe noonyereza kati ntandise okutakula obwongo tonkubya miggo mwana omusubi akawumbi akuteege njagala mmanye ani oyo ani mwana omusubi akawumbi kati essaawa eno okitegeera n'ateega akamotoka n'akulinyisa tuleera enkya bagenda kubeera wa gwe noonya mu regioni eziryawo okitegedde nze ngenda kikusindikira buli munamawulire enkya 17 enkya 17 olwaleero 17 enkya 18 tuleeta mpigi nawa Kalamojja Bunyoro ono alina kuba mugweta mpigi we Bunyoro alina kuba mugweta mpigi okitegedde ali mugweta mpigi nkugambye ali ku ofiisi y'ennene Bunyoro yataddewo baana nga nnene tekuli yadde akabonero ka NUP n'aka tasooka gweta mpigi oyo ali mu kweteekateeka in case okitegeera in case tebampadde okitegeera ogambye balina ebipande bibiri eno bali mu musunsa naye ebipande ategese bibiri ng'ayina eri abo yagambedde omwana computer beera stand by era omanyi kankuwa ekyokulabirako n'abatulaba omuntu okuba nga abaddemu NRM oba mu NUP oba mu FDC okujja independent si kintu kyangu kyakusalawo okitegeera one olina okusobola okufunamu ka pressure akamangu awo n'amasimu agamu n'ogajjako okitegeera n'otandika okuyita mikwano gyo abadde abawagizi baabo ku lusegere muzzaako ki bw'olabanga omuntu nga bamumye kaadi ku lwokusatu ku lwokuna n'ayingira ekibiina ekirala weebaze nga baagimumye babeera basajja bagezi nga bamumanya wankwe bamumanyirawo nti wankwe ne bagikuma ku lwokusatu ku lwokuna n'ebipande ne bitandikirawo okutimba kompyuta yaawe yenyangu bweti nekuba omutwalo mulamba okitegeera wapulaninze dda n'oyiya n'akabonero ne kala z'ogenda okukozesa n'okubisa n'ebifaananyi mutwalo enkira n'obitimba
oyo ba eno ya NUP ebera ya mulabye dda muyaye okay okitegeera so kati nkulaga wali abali mu vetting batudde leero n'enkya bagenda kutuula n'abatudde jjo neruli nenga wallahi nkwaya Katonda ali waggulu nga balina ebifaananyi bya mirundi egi NUP bakumala obugulu baale mu Kyagulanyi musaasira nnyo era ono omwana buli asaala amusabire okitegeera Kyagulanyi buli asaala wallahi amusabire lwaki buli asaba n'ogendako mu kereziya ogendako mu kereziya omusabire lwaki atambula na miguya alina miguya emiguya nga kinene nnyo anti nze nkugamba anti nze nakugamba wakati ng'oyagala okunfunamu ekituufu tombikkiriza kituufu ajja atambula na miguya nkugambye n'abatulaba ama mujja kujja mu comment section mutubuulire kubwa kansala bameya na chiki Kyagulanyi bamuvuma obuvumo omutwalo gumu mwenkumi ezi ku oluno kubwa MOP bagenda muvuma emitwalo 3 egy'ebivumo ng'abamye kaadi kikyalina okukola okwewala bino ayina kubanga bonna abantu abeetaaga omuntu nga muyala ekimuvumula kiri ekintu eki kimbuulire kumuwa mmere nalya nakuta without food tolina kyomukoledde kati agibawe ate agijjewa ye emmere yekka atondewo ebifo ebirala bya paalamenti bonna agisalemu akwate kaadi agende nga buli omu amukutulyako akafi bano kye balina okukola abazeetaaga ate tetugenda bibasomesa wano si ffe twabatwalayo mweniyo si ffe twabatwalayo tubibasomesa ffe twabatwalayo ate onyiize bunyiizi eyagenda mu NUP nga tamanyi miramwa gya kibiina vaayo jjayo efuluma y'omutwe vaayo wagenda mu NRM nga tomanyi miramwa gwa kibiina kye NRM okolayo kijjayo omutwe bagimanye miramwa kati lwaki baleekaana nga babamye kaadi lwaki baleekaana kuba bakimanyi kaadi ya muntu ogwo mugiriko 5 omu yalina okugifuna ekyo sooka okitekereyo ddala mu bwongo ne mu mutima gwe kibeeremu timutuufu ngenze naye omu yalina okukola ki okufuna so temuddamu tuleekaanira okitegeera so kaakati ebibi gwe mu ngaba ya kaadi olabawo obwenkanya oba kyekiviirako bano okuleekaana right now obwenkanya weebuli tebuliiwo wakkiriza okitegedde wakkiriza okuyingira mu lwokaano kati kkiriza ekivaayo okitegedde yalina kukola ki before endagaano omaze giwandiika n'okusayininga osayininze oga nti endagaano eno si ya bwenkanya kati omutwe gwo guliko ekizibu kuliko omukono gwo kakati bano omusajja abadde ajja abalaga process mubagenda okukola ki okuyita nga teryawakanya kati essaawa y'okujjula etuuse nkyambere eyo yakonye buli mwata oyo sebuufu afumba bubi oyo gundi oyo Lovanizi afumba bubi oyo tumwekengera kimutaayi oyo okitegedde alina gwakolera gwokolera ani gwokolera ani ayogera okitegeera so kakati bano bakkiriza okitegeera ye Honorable Latif bonna ensobi ze baakoze mwandibadde okuwabula n'okwogera ebigambo mukwogera luli nga vetting bino binanga tebinaba kutandika naye mwakkiriza okitegedde ne muwaayo empapula zammwe mu kakiiko k'ebyokulonda ne muwaayo byonna ebibakwatako ne mugenda mu vetting ne bamala bakola ki okuba vettinga ensi erindiridde olukalala omanyi watusuubiza dda ebbanga libadde ddene nga Zambali yakalangirira nti agenda kwesimbawo Nansana n'ogamba ojja n'olukalala olwabagenda okujja independent leero mbadde ndulinze vetting process etambula bajja kukutta kagugu badde ki toddangamu kuboggolera muntu ng'atuuse ku kyokulya yajja kukuba ekifo ky'ennyama NUP n'abantu abagenda okujja independent ku babaka ba paala bangi nnyo ebipande balina 2 bangi nnyo Muguleta Mpigi gye bali Wakiso we bali Masaka balinayo ate kati balina ekizibu kati Masaka yo giraba Masaka kati yafuka ya categories mulimu abasajja bakulu n'abakyala abakulu otera okubeera ku mikolo gya Honorable Mpuuga owekitiibwa empozi owekitiibwa commissioner parliament omuteeketeeke ngirabe emikolo muzukulu wa Nsamba otera ogibeerako ogiraba gyaba bategese okimanyi nti ateekateeka emikolo ng'abantu baalinako batandika mu myaka 45 okwambuka waggulu
Lwaki? Bayita bokka. Si bayita. Abo be bagala okulimbibwa. Ana mu 5 kudda waggulu. Alimba. Abo solo balimba. Onale balimba. Kati bano abavubuka bano mpuga ba mulema. Okitegedde? Because bo bagala bitambula. Tosobola bambaza kino alina kisati kyabambazawo kiringa olubugo. Omusajja obaani yamu designing olugwe lweki. Bana basajja bana walaba ko kongoeza abamawumawu abamawumawu lebe abambaza ki olwo omusajja ya designing mpuga t-shirt Allah kala ya orange siru bako kala naye kitete ekitete yibe kivagwa era bafunya kiziro ekirungi kimu zibo awo tebaba ko batiye gas bana bambuga naye singa bali abana ba NP bagenda batulugunya ekyo kintu kiddukira motya n'abasajja bambala bitete ekyo kintu sola kiddukira motya ay so kati NU picha inokola tebakiriza independent ye Masaka because NRM ye Masaka yataddeyo amanyi gonna NRM egenda gawa Mpuuga n'Abedi. Yes, I'm telling you. NRM Masaka yataddeyo. Museveni musajja mugezi. Tafiira muki? Mu film. Tafiira mu film. Kasita yamala okulaba nti Mpuuga bwe tumuwa ssente ne tumuwa n'amaanyi asobola okudisorganizinga Masaka ne bavaayo. Bagimulekedde. Yes. Era embooka egenda okubeera e Masaka. Mpuuga versus NUP. Bwekimanyi kati Mpuuga wamaanyi nnyo Masaka agoba na RDC. Mpuuga ngata eddala lirinnye nnyo. Nkutidde. RDC alondebwa president. Anti nze nkugamba. Mpuuga amaanyi gayina e Masaka. N'akwata essimu n'akubira president Museveni. Byonna RDC tasulawo wano. RDC tasiyibule motoka bagimulesa. Ekitegeeza aba RDC be Masaka bamwegendereze nnyo. Bagenda kukolagana naye okufutiza bano. Balina kukolera wansi wa biragiro bye. Yes, bafutize NUP e Masaka. Because kati Mpuuga bawangula e Masaka Nyendo Mukungu. Kikolya NRM okusinga NRM ewanguddeyo. Kitya. Kagogobe byo mutu temubiraba. Soko kindage. Because on NRM bwawangulayo agenda kuvayo na buwanguzi bwa jeno. Okitegedde? Oli agenda kusigalayo ng'alwana ali ku battle. Because Mpuuga kati kyalina ekimuyina mu bwongo kiri ekintu eki. Ebya Museveni byo okuva ku buyinza yabikola ki? Be yabiviirako ddala. Abiriiko. Anti nkugamba. Gumu ebiri kyayogirako. Anti nkugamba. Olaba ono omukyala Honorable Prime Minister. Nabbanji. Omukyala oli abantu bamulabanga apakukira ebigambo. Naye alinamu ekintu kimu kyokka. Nti ekintu kyandiyogedde leero, kyandiyogedde enkya asobola okyogera olwaleero. Naye yadde akyogedde lwaleero tekijjawo obutuufu bwakyo. Okitegedde? Nabbanji okuvayo n'agamba abantu b'e Masaka nti ono kuba president ye tabusuubira temubumuwa. Naye ku bw'emupi awo wakiri tumuwe. Nabbanji agenza okwogera ekyo NRM talina candidate gwe baateekawaawo. Kati kagogwe oli munnamawulire olina okuba ne research. E Masaka NRM yalekeddeyo. Era Mpuuga agenda kuba abaana ba NUP kiboko zotamanyi nabo nti. Anti nze nkubuulidde. Agenda bakuba. Because ali powered. NRM yamulekedde Masaka. Agenda bakuba. NRM ebalaki. Okulekerayo Mpuuga. Oyo mukama waffe. Agivuganya. Yowe Kaguta Museveni. Okitegeera? Because bw'onaagendayo naawe n'oyingira mu eyo battle. Gwego bagenda okulabisa. Okitegeera? Kakati bano balekeeyo. Beekuba aba. Balwanagane. Bagenda kwekuba babiri. Nyendo Mukungwe, NUP, eyinawo abantu babiri. Eyinawo Javiira. Bali basatu. Eyinawo Javiira, eyinawo Kansomo Yezze, eyinawo n'omukyala Alice Nannungi. Nako kusoomozebwa kw'amaanyi. Anti kakati bana. Kwani agenda okuwebwa kkaadi, agenda okusibwa okulula Mpuuga. Bana abasatu. Be balina okuviirako be mulina okuteekako akabaani. Bafune omwoyo. Ogumanya nti nno kakati wano tuli guno semusota guli muntamu gwe bayita Mpuuga. Okitegedde bw'ogukuba
entamu eyatika bw'otagwa okuba gubakoze eki gubabozze kubana abasatu ku muyizi Javiera ne Alice mwe mulina okubeera abaana bano balina okuba n'eddiini ku mitima oba kumma kaadi tawakkalo emirire mabega waani wa munno gatamaanyi yes naye kasita munaalaba nga wano gwe bamye kaadi ku basatu bano n'ajja independent nga Mpuuga amaze because ye Mpuuga kyalina e Masaka abantu abakulu bonna abalina naye batono anti yadde batono nkugambye agenda kubeera ne state power agenda babba agenda kola atya agenda kujjawo ku gundi bwe bagenda okulangira ngali ng'oyinza okugamba General Muhoozi yajja kumbe bagenda kumuimpawalinga n'amanyi gagenda okuba nagwe gwe togamanyi neta naba kulangirira nti akomawo mu nnyendo mu ate kati alina wagenda okudda tasobola kujja kuba president annalangirira kubanga wa president agamba tasobola akyali mu kwetegereza ate ennaku ziweddeyo basunsula bawandiisa agende Karamoja ayogere olulimi ki bino ebintu si bya kwesooka akomawo wali because ne bali baawuliziganya nabo bamugamba komawo wali wabagasiza bwajja kuba presidential bagenda mugayiza ennaku bbiri ono Kyagulanyi tomulumba kuba president agaya ono Kyagulanyi tomulumba kuba president agaya reason why ne president Museveni yatuula yali musajja mugezi yali atadde omwana jje awo ne bakulya bino Piero Yubi kibi tebaali basiru baali bagezesa balabe emyaka gino ejjajje no Muhoozi n'emyaka gya Kyagulanyi singa tuba tugitutte mu kazannyo ne batunka kisobola kukola kitya president yagenda okulaba ensobi gye esooka okukola yali egi teyamuggyako bayaaye omwana yali ajja kuvuganya naye teyamuggyako bayaaye wakimanyi nti Piero Yuki ekibiina ekyajja nga onoonyamu omuntu gw'oteresa ekiraamo nga taliimu anti amuteringi ng'ogyeko General Muhoozi eyali aliidinga watunuulyanga abaana ba Piero Yuki bonna nga teri gw'oteresa kiraamo kakati abalimu mulimu minisita Balaam Balugaharate mulimu omubaka wa Kasambya Kabanda mulimu Toyota mulimu mubaali mu Piero Yuki ani abayise mu kamyufu kenaalemu mubaali mu Piero Yuki Kabanda yayiseemu bawangudde n'ebifo bya Seeke ng'ovudde ku biri ebya Seeke biri ebya Seeke tebyabadde bya bannansi ebyo byabadde byabalondemu asinga ssente yawangula naye ngamba wali mukaawamu wansi ku ground okitegeera kati President Museveni yakirengera mangu nze omusajja omu yaŋŋamba nti laale General Muhoozi ze yakuba buli laale yagweranga mu biliyoni 4 obuwumbi buna buli laale egi nga ssente zonna zaaki okitegeera Museveni agenda okulaba nga kiri expensive nnyo n'ayita mutono nga wasookojje kiki ekyo kye tuliko buli laale biliyoni ezi abaana baabalanga General Muhoozi ne bamubala ne Kyachu w'enkoko okitegeera ez'okusala tomanyi nti buli we baagenda zijja kusooka nga kulya ku Kyachu buli we baagenda baafumbanga omuceere ttani omutwalo mulamba okitegedde ne basala ente amazzi soda ebitamiiza endongo kakati eyo laale teriyo mu nsi yonna oyo omwana bali bajja mutuuza engatto za kitaawe so kakati nkugamba Nyendo Mukuungwe Mpuuga ne NUP be bagenda okuvuganya okitegeera enjawulo egenda kubeera emu yokka nti Mpuuga agenda kubeera powered by state okitegedde era ogenda kulaba ng'emiranga egigenda okuvaayo nga busajja bwa Mpuuga bwe bugenda okukyunya bano era Mpuuga kino kikubuulidde watakusobola kujja kuba president naye waliwo NUP kyeyakola ekyansobera lwaki tebayogera ne Alice Nannungi ono nadda ku Masaka City woman MP ewali Juliet Kakande yayabulira n'agenda mu DM yawo wali wani ndabawo mukyala we NRM yekka yali mu kwetaayo ono Nammeere ayagala woman MP Masaka City NUP teyinza kubanga teyinaawo muntu teyinza kubanga teyinaawo nali ndowooza nti Alice Nannungi yali ajja kugira bugizi bwa because NRM tasobola kuwangula Masaka ne Mpuuga tasobola kuwangula kakati ate Nammeere ate yetasobolirako ddala noli mwana wa minisita anti kati bino si bya mwana wa minisita kuwangula kuba ne minisita kitabe baamukuba namune TV namba wadde bannabudde emirimu anti mwana wa gundi ono wa Sempiji Honorable Sempiji anti ne Sempiji baamukuba nga minisita nga n'enguudo ze yayitangamu okukola campaign
yali akyali ssente bwa district ye yazikola ne bamusabula akati ebyobwana bwa minisita wano tebikola Ssempijja bakola ki bamusabula era singa byali bwe bityo Museveni yali ajja genda bugenza agatuuza olukiiko ekololo oba wawa agenda mutabani we kati ye mulese naye olaba naye agenda akola ki anyiga pesa limu kulimu okitegeera because politics tebamukola bwe bati because oga nti haze nameere ndi mwana wa minisita ngenda bafuga nekitawo baamukuba ng'ate minisita ebiseera byalina amaanyi mangi kale atulaba waliwo ensonga ginjagala twogereko kutte nnyo mu babiri ennaku zino PFF eyakakansa abavudde mu NUP abasuuliddwa mu Kira municipality n'awalala egamba eri mu nteeseganya ne NUP beegatte baleete omuntu omu PFF yalangirira terina gwereeta kuba president kati baagala ba NUP ne Mugisha Muntu NUP beereete Kyagulanyi Mugisha Muntu batuule bakkanye bagambe nti kati Kyagulanyi vaamu oba Mugisha Muntu vaamu tuleete omuntu omu PFF kyeriko akati ekola mukago nakirabye honorable Ssemujju akyogera kinaakola naye temusobola kwetaba presidential candidates babiri ekisobokera ngaye mwali mukireeseewa because bakira nti muyina bamulundiho bamulundi kumugenda bagamba otya bimala okulonda gundi ne gundi mu mutulondere ekyokulala nakyogeddeko jjo omukago gw'ebibiina by'ebyobufuzi tebagukola ku presidential kokka omukago tebagukola ku presidential candidate yekka because buli kibiina kya byabufuzi kiba kirina ebiruubirirwa okuviira ddala wansi mpaka waggulu akati PFF ng'olese kansala w'omuluka PFF olese meeya PFF olese member wa parliament PFF olese lord mayor kati ate otuse ku presidential gate kakati mumanyi mujja wano kati bwe tuba twegattira okitegedde ekyo tekiriiyo nti bano bafunye obufunyi kizibu nti baatidde okuluuzinga ebifo byabwe ebitono bye balina omuli okusinga ddala ekifo ky'obwa lord mayor because PFF yebakubanga nti yalina kifo ekyo kyabwa lord mayor yandibadde teriiwo yes era kigiyambye nnyo okusigala nga ekola ki ekyayuuguumya okuva ko yava ku FDC so kakati bali mu kubala bagamba bwe tuwaayo ekifo kuba ye candidate gwe balinawo lukwago either ku bwa lord mayor oba bamulesite nga candidate wa president kati gwe balinawo ati ne pesa libanyize eddamu eri okugamba bakkaanye eri ogamba nti lukwago ddayo ku bwaki wa lord mayor kati wano tukkaanye tulabe okitegeera naye bwe banakkaanye eri waggulu baleete Kyagulanyi oba Mugisha Muntu anti ke tekiriiyo tokidiscussingako tekikyakola tekiriiyo because nomination zino ez'ebifo by'owansi byonna by'owakansala bya meya byawedde kati omukago ogenda gukola n'abaani bakansala buli omu yatimbye dda akabonero owakasimu yatimbye owamanvuuli yatimbye ow'ekisumuluzo yatimbye ow'enkumbi yatimbye okitegedde kaakati omukago ogenda gukola n'ani kuba president anti tego teguliiyo tosobola kugamba nti nze ngenda kweddira nze taata abaana bange bonna beddira mamba naye nze neddira nkima bagamba wansi battunke gwendeese gw'oleeta eri waggulu tuleeta omu gavumenti gye mwagala okuggyako yo wansi eriyo erina kandidenti ogwogu omwomu yagenda okutunkana mmwe mwenna bakandidenti bammwe bonna owa DP owa FDC owa PFF wasimaye biki okitege akati wansi gye mwali mwina n'okusooka okwegattira bagamba waggulu ye wakulu bano bino bya kiyaayi wansi gye mwali mwina n'okusooka okwegattira bali balina kwegatta bifo nga tebanaba nagenda mu nomination yes nemanya nti ekyo kyandituwadde nnyo wagye tugenda nti olaba basobodde okwegattira ku bakansala kati wano kuba president kigenda kwanguwa naye ng'eri wansi buli muntu ayogera lulimi lulwe ate gavumenti gyesimbye amakanda kuba laale gye zigenda okubeera kakati buli muntu ali ayogera lulimi lulwe kati mutugende nti ate eno waggulu mugenda kwogera olulimi olwawamu ekyo tekisoboka so yensonga lwaki olaba nti bano bazze bakolako ku mikago egy'ebibiina by'ebyobufuzi bakola ogwa TDA TDA mu 2015 magundi amama Mbabazi ne Besigye ne Kano Besigye ne gugwa butaka era yaguvamu wagula bagwagwa gwakamala ennaku bbiri bagamba amama Mbabazi yalina gwakolera era ekyali kibamenya kwe kuba nti baali baagala kusereka ennyumba etamaze kuzimbibwa wansi okitegedde
nti enyumba olina kusooka kuzimba foundation yo n'enywera. Okay. Buno obusulye muba bwangu bwakuteekako ne kaba kakyamye nkyo kajjako ne weebaka. Kakati baakola omukago guli ogwa TDA nga enyumba wansi si nzimbe. Bo ne basuubira nti Mbabazi wajja ne Besigye tujja kusereka waggulu twebake. Era munaku 2 gwali gumaze okwo. So kali na guno tegusoboka. Wakati mu kuba nti ebiruubirirwa byammwe politically byanjawulo. Because singa muba n'ekiruubirwa kimu nga kyakukwata gavumenti omukago tegwetaaga na kutuula na kudiscussingako kubanga mulina ekiruubirwa kiki kimu ne buli olaba nga kakati tujje tuteese leero tujja kuddamu tuteese ne ku Sunday tujja kuddamu tuteese omwezi ogujja ekyo omanya nti ebiruubirirwa ebiri ku mmeeza byanjawulo. Bulijjo balinda ki okwogera ku kino okireeta mu wiki emu anti kyenkulaga ebulayo bano badifendinga just bufo bwabwe baliwa bano abaleese proposal na PFF baagala kulowoozesa nsi nti bano aba NUP tebaagala kwegatta oba bakola nabo akitegeera oba bo baagala okukola nabo bano tebaagala n'okukendeeza ku maanyi amangi NUP geyinza okuleeta ku bifo byabwe bino ekyo nakyo bayi bano abaana bagezi ebigendererwa ebyebuziba okukendeeza ku pressure NUP yensonga because bonna abali mu bifo bino nga bali ku side ya PFF NUP ye candidate gwe bayinawo gwe batya okitegedde nti ono NRM ye taliiwo nti bw'ogenda ekire wali Honorable Ssemujju Nganda candidate wa NRM aliyo gw'omumanyi mumanyi ani Kananura bamwita Kananura yawangula akamyufu ne bamuwaabira mu tribunal nayo nayawangula ye Kananura muzukulu wa Nsamba Kananura edira engabi akati olaba nti Kananura emikisa gye oseka olwokuba watu mutadde mu kika kyaffe kati twagosobo tugatuumira ddala Kananura ofe tugatuuma kagogwe sibiriimu sesa sebo ofe tugatuumira ddala gye gali mu kika ky'engabi badde sigamanyi Kananura baabeddira ngabi muzukulu wa Nsamba omanyi gye basibuka wali e Buwanda Mawokota ebintu tobimanyi yajja ekira muzukulu wa Nsamba yes akati ne Honorable Ssemujju ne munnamateeka wa NUP George Musisi ati ogenda okulanga okuvuganya obvious kuli wakati wa George Musisi ne Ssemujju kati Ssemujju ng'omusajja omugezigezi olina ogenda nga osala ku pressure ey'amaanyi agayinza okukulumba ako kagapu olina okukateekawo nti oli ne babeera kulumbi takulumba nnyo okitegeera naye nga omukago secondary regime nga NRM emyaka gyefuze tekisoboka tesobola bakkiriza kukola mukago tesobola because neeno gye mubadde nga muli kapate katono ekibaawudde bubadde buntu butono sente si buntu butono anti olina kukompeyalinga sente n'ebiruubirirwa kyekisinga nti ogundi yalidde sente gwe mwesonyiwa yekka mwene musigala nga mukola ki nga mulumba naye ogenda okulaba Honorable Mpuuga okuva ewa Kyagulanyi ebiruubirirwa si bye byabajjayo si bye byamugjayo just milioni 100 obusente butono nnyo naye mu milioni 500 Mpuuga ye n'asalawo naga nti bw'aba mwana gwe tubadde tukayanira wakiri tumukole ki wakiri tumusalemu kati ng'ogenda okulaba nti we yagenda mu opposition naye ng'ebiruubirirwa byalina bitono nnyo okitegedde ng'okusinga yali alina bintu nga biri individual bw'ogenda mu FDC ekikutuddemu PFF eve ku FDC naye zibadde sente zibadde bajja balumiriza Nandala Mafaabi ne banne nti awo wafuna bilioni 5 bilioni 7 wazijjawa Amuriati nti awo ffe twazijja mu gavumenti ani yabagamba mugendeyo okitegedde naye ng'ekyani yabagamba mugendeyo kirala ng'ekiri mu meeza kigamba ffe nga temutwadde kyenkanyi ngabana okitegedde kati mu ngabana okujja ne bigira bwe biti ono yafunye sente ne baana ba PFF ne bagamba FDC wawa mwana tumukole ki tumusalemu wa tumufiira kati buli muntu akwatako okutu okitegedde Besigye ne banne ne bakwatako okutu kwa ddyo n'Amuriati n'akwatako okwa kono n'agamba nange kuno nja kusigaza kati abantu abali mu kategori efaanaganako bw'eti nga musobola okufuna ka issue ka milioni 2-3 mwena ne mubeera divided kati musobola kukola mukago ateka akati gwe Museveni omuyise fala era mugenda kumala gukola bulungi nnyo afunemu omu ku mmwe amwe bilioni 4 abatabangule okitegedde
ajja abayise eggaali mwenna mugende mu kufuluma mu kiholo nga buli muntu yagala kuba munne. Ogambye Ssemujju abalaki? Pressure. Akendeeza ku pressure. Akaliro kangi. Then UPK etaddewo. Yes. Kozi wagamba keka wala akalungi akali ku kyalo. Akendeeza ku pressure ya musisi ne bannakibiina. Okitege? So yadde nga proposals aleeta ntuufu naye tezisoboka. Tezisoboka bannabyabufuzi ba wano mpaka nga bamaze okutuula nga sina time ya politics ne bakkaanya ku biruubirirwa. Ideology. Nti olaba Kenya bangwira okukola emikago because bonna babeera ne ideology. Walaba abakola Orange baatula mu kaseera katono nnyo ne bajja ku mmeeza ne bava nga bakola ki nga bafunye okukkaanya because ideology gye babeera balina yakutwala Kibaki. Bakitegedde bwe kiba nga kyakutwala Kibaki kati ate lwakitutula ne bano basobola okubeera n'ekigendererwa kimu kyakutwala Museveni. Balimba because bwemba nga ne mulina ideology emu yakutwala Museveni lwaki mweddako ne mwekuba. Yambuza nagamba baali baagala kwegatta nabadde ne president w'Ecological Party Muhammad Nsereko agamba lwaki mukola ekibiina lwaki tebeegattira ddala ku NUP. Anti kye ŋŋamba by the way yabadde nakonda gundi kyakudibwamu kikulu nti mugenza okukola PFF NUP ebaddewo ne mugenda okukola DA NUP ekoze eki ebaddewo. Kakati mwani yabagamba nti okujja okwegatta mumala kukola kibiina wabula ng'ate mulina n'ebibiina ebirala kankuwa ekyokulabirako. Okimanyi nti Honorable Mabika alina ekibiina kye kozi bakiyita batya? Bakiyitaani Orange Kacungwa alina ekibiina Mabika naye okimanyi nti mu kuyingira DF n'atamanyi na mpapula za kibiina kye gye ziri. awa yonna kijja empapula z'ekibiina kye omulabye era gye yakubye ng'alina omuyimbi omukulu mu ggwanga naginalale gye nalabye saidi ziti Makindi waliwo gye yakubye tukwadde omuyimbi omuvubuka yadde omwana yabakubye omuziki kambadde esaati ya green abantu bafudde ne kajja akafuuwe walabye namulabye omukwano gwange mugoberera neyekubira essimu alaba kikutteeyo nale yakutteeyo namungi w'omuntu wamulabye mugamba DF terina maanyi amaanyi belinda Honorable Mpuga gyagenda okukuba emenya n'ebiti mukaako gyagenda okukuba e Lubaga Kasibante Moses gyagenda okukuba ku bwa meeya gwe so akati tuwumbe seeka omukago mu bibiina by'ebyobufuzi tebisobola kukola okuleka nga bonna batudde wansi ne basooka bagatta ideology nomugatta ideology ekyangwira okugatta eki front naye temusobola genda ku front ng'ebiruubirirwa byanjawulo omulaba agenda bakuba because buli mugenda ku front ng'ebiruubirirwa byanjawulo kitegeeza ne speed buli muntu alina okubako ne speed ye kwakola ki kwatambulira yesuubira nti omulabe wammwe asobola okubagumiikiriza okuba nti mutambulira ku speed ekyokulala nga kyekisembayo nti ebyobufuzi b'ennaku zino byafuuse bisi buli ludda lubibaako side gye lublackmail bw'otunuulira bamabikke bamukaakubaani nga balumiriza nti Kyagulanyi akolya Museveni n'otunuulira n'ate nabo bye bakola bwe noonayangwirwa mangu okunoonya kubaani kati akolya Museveni n'otunuulira bano abalala ne bagamba Besigye twamugwamu yali akolya Museveni okitege kati Bobi Wine oyo amateur ebyobufuzi tabisobola kati abantu abazze nga beesojjasojja mu mbeera efaanagana bweti bw'owasuubire nti bagenda kujja ku mmeeza bakere ku makya bakwe candidate omu era akalo katambule tekisoboka okuleka nga batudde wansi buno obuntuntu obutonotono obwo ne basooka babuvaako ne bakulembeza ebiruubirirwa ebinene kyesuubira nti kyangu because n'abagoba ye tatudde kuba yabamanya nti bano bangu kuba beera badde bakayanira ddebe lya binyeebwa ne bo bakasukirako ekikopo bakuulinga okitegedde Pulezidenti Museveni waawoka wakontrolingidde ebibiina by'ebyobufuzi iwabasanga mbadde mukayanira ddebe lya binyeebwa era nga mumugoba misinde ng'asooka abasuulyayo ekikopo kyeyakola mu FDC ogiraba Nandala Mafaabi omulaba kati presidential candidate naye nga gw'osuubira Nandala Mafaabi asobola okuwangula ku polling station y'ewamu Nandala Mafaabi ewamu olondera asobola olonderawa olonderawa buli awo olondera
Lwaki ogamba tasobola? Olonderawa. Olondera. Polling station. Givulira abatulaba. Bonna bakitekene mu bwongo polling station olondera stable. Lwaki bagiteeka mbwogo? Tugiteke ku record. Nti. Ye polling station egenda okuyisa munendala mafaa.